Sauda Madada, General Bobby Young, Commander 1, Commander 2. What are you training? Is it still a political party? To you, that is still a political party? Kiba kigenze wala si kyecho. Nti bwanaavaako mutabani we yagenda okola ki? Mutabani we yagenda otufuga. Si kyecho. Nze sinnakiraba. Gwe tokiraba? Abantu abangi abasinga obungi batandise okikkiriza. Kubanga kiva ku ki? Kansooka enveeko ku kyemisinde kunyonyolera waki. Nti bantu bangi kati bagenda bateeka that mindset mu birowoozo byabwe. Nti in case, era gwe njagala ogenda okole survey, nti in case President Museveni avuddeko ani addako. You get it? Abasinga obungi bakimanyi nti kati Museveni wavaako, Muhoozi yakola ki? Yagenda otufuga. Nga ayise wati mukalulu? Whether muki with procedure public yo tekimanyi naye nga yo kyemanyi. Genda okola research okirabe. Genda ng'onoonyereza ku kkubo kuno. Nva wano ku Magala TV tambulako ebigere nga 3-4-5. Obuuza omuntu nti bw'otunuulira President Museveni wavaako ani agenda okuddako. Kati n'abali mu gavumenti bennyini aboolaba ng'abanene wandibadde olowooza waki Sipiika Amongo yandibadde agenda n'agula tiketi za bukadde 1,000 ng'agula ku Muhoozi birthday. Ate lwaki yaziguze kati? Golooza lwaki? Lwaki olowooza Hajjati Namyalo akulira ONC, Office of the National Chairman, Ekyambogo, ayina budget nga ye teri agenda mujjako sente, teri agenda kola ki? Tayi answerable to Muhoozi, naye yasobodde okugenda agula tiketi. But ministers, ne secretary NRM, this is National Resistance Movement Secretariat. Pate namba ngekulirwa Honorable Gundi Twadongo. Nga mulimu ne treasurer waayo Mama Barbara Owundo. Bagenze supportinga mwana wa Muzeyi. But why now? Wachoroza sikati, wachoroza kati, wache mabiga wadete wache. Ino ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Wow, nkwaniriza gwena omulabi waffe agenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku mikutu gyaffe Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steven za Simple Profile. Nate tuba tuyingiddewo mu programu yaffe twebuuse nga bwe nakugamba nti ffe twogera ku ebyo by'oba tomanyi by'oba obulamu okutegeera ki ekiri emabega waabyo. N'olwaleero ensonga zennyini ezituleese wano eno n'omukugu oba munnamawulire agenda kuba yeeyanjula amannya tumutegeere yaani, n'oluvannyuma tubeeko ensonga zetugayagayamu wano ku Magala TV, naye nga mbebaza mwenna abagenda mu maaso ku mikutu gyaffe okubeera nga mutufollowinga nga mutugoberera. Genda ku YouTube obeere nga osubscribinga. Bino byonna gy'ogenda obisanga. Bw'olaba ka short clip manya ekingi kiri ku YouTube. Genda bugenzi ku YouTube obeere nga osubscribinga nga ofollowinga obeere nga otambula n'okumanya anti Magala TV okumanya we kutandikira. Sebo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa okubeera wano olunaku olwaleero mukulu Magala. Bulijjo nkulabeera n'eŋŋaana omusajja ono buli kyalumu era obadde oŋŋambanga naye nga munnaye mbeeramu mba nfunye akadde nga nvudde waffe embaale mbeeramu nnyo. Amannya n'eddoboozi bampita Musamali Arnold Freeman nga ndi munnamawulire investigative journalist oba munnamawulire anoonyereza nga mpandiikira olupapula olwange lwennyini lwayita Freeman News UG. Nkoze ku mikutu egy'enjawulo. Ssaawa zino kati we twatuuka ne Magala mukwano gwange oyo tulina we tubeerako ku shows ez'enjawulo. Naye leero nsanyusa okubeera wano. Ndowooza omwidde mwami Musamali kuva Mbaale, omusajja atambula olugendo lungi nnyo okubeera nga atutuukako wano eno. Sebo mukulikeyo mu misinde. Naye emisinde gyabaddeyo ndowooza nja kwebaza Hudu Hussein kuba yasobola okugulirako abantu b'Embaale. N'alabyeyo ne Lydia Wanyoto. Lydia Wanyoto naye yagulayooko ku mijoozi. Ne bawagira kozi y'okudduka kwa General MK. Omyamu kufe tugendayo kati nganze. Tosobola kundaba nga nyambadde omujoozi ogwo. Lwaki? Oza lwaki? Simanyi. Emirimu ejjange gye nkola kuba kati emisinde gye twadduse MK Muhoozi Kayine Rugaba wadde abasinga obungi baagala kukijjamu ebyobufuzi, but of course kyabadde organized by PLOU.
ffenna tumanyi nti PLA kisinde, it's a political party. So minga nze munnamawulire omutendeke, I'm non-partisan, si supposed kubeera mu bintu bya politics. Sirina side gye ntwala. Nalabye ku bannamawulire abambala emijoozi ne banyuma nga bawaga. Kyogambe kiri unprofession ekyo. Kiri unprofession omuntu okubanga oli munnamawulire n'ogenda mu misinde, n'ogenda ne weetaba mu politics unless nga wali abamu nga bannamawulire naye nga they are political. Nga bo direction yaabwe ekyo kye baatwala. Guys, because once a journalist, you will always be a journalist. Oba oli munnamawulire ogenda sigala muki? Munnamawulire. Naye omunnamawulire omutuufu waba asalawo okuweereza eggwanga nti oli mu fourth estate. Totwala sides mu politics. Toyina kulaga side. Toyina kulaga side ki mu politics. Ffe tuwagirira muli munda. Okitegeera. Naye tuyina kye tuyita baba PR. Kwa bantu asinga onjo okola PR batera kuva mu mawulire. Batera kola journalism n'agenda akola PR course. Kyova olaba some political parties zina bannamawulire baabwe ng'owulira bagamba oyo munnamawulire wa NUP. Okitegedde? Kati oyo aba yasalawo ne yebrandinga bw'atyo. Ti nze ndi munnamawulire but I report for NUP. Kati omuntu oyo togenda musanga nga reportingira ki? NRM. Omanyi lwaki? Kubayo omusaayi guba gwamuyingira dda nti ye waki? N'ekyana reporting ajabeera negative. Ekintu kyonna kyagenda okureportinga ku NRM kigenda kubeera biased oba kigenda kubeera nga kiringa kabaiti kagenda okuweera political party eri endala. Eno agenda jjo wakaki kabaiti katono. Andowooza otera nnyo okulaba mu biseera bya politics. Ba politicians abasinga obungi, most especially ba candidates aba opposition, batera okubeera ne crew nga batambula nayo. Nakuba esimu katugambe for example nakuba wali naggulu oba nakuba wali ku Serena nagamba njagala mumpe bannamawulire baba manyina mannya abaffe esimu nagamba oyo mugenda nabuuza gundi producer oba news editor namubuuza nti ogenda kumpaani. Okitegedde? Anankolera kyenjagala. No kuba abamanyi baba bamanya abantu baabwe. Baba bamanya abeera ku FDC, baba bamanya abeera ku NUP, baba bamanya abeera ku PFA. Enaku zino bakuba ne ku media center. Bakuba ne ku media center nagamba mpeereza. Noonyeza yawo munnamawulire. Munnamawulire. Naye nga reportinga in our favor. Kati munnamawulire ngoyo waleeta story automatically egenda kubeera full of party gy'agenza okureportingira. Kati ate for us in news tulina kye tuyita balancing the story. Woba reportinga ku FDC making sure nti ne bite ya Museveni ogenda giteekamu oteekemu ne ya NUP. Kati yagenze ku FDC automatically agenda kuleeta bite ya FDC nga nnene. Bagatemu aka NUP katono. Oli ajja nakuba na simu ndowooza afune side ye. Yes, okitegedde. So at times kutuukiriza mukolo. That's why tetuukirizibwa kubeera partisan. Because tugenda kubeera with conflicts of interest. Okweyagaliza. Kino kikoseza kityo omulimu gwaffe. Kino kikoseza omulimu gwaffe kubanga kyewandibadde osuubira mu munnamawulire kyandeeta content ategeerekeka agenda kuwa more of his ideology ye kyalowooza nti kyekituufu more than okuwa the public kye baagala okukola ki? Okulaba oba okuwulira. Kubanze bwe nzijeewo Magala neemanya nti kati Magala gwe ngenda okukolera. Magala TV gwe ngenda okukolera gwe ngenda okukolako. Sisobola ate kutuuka wano ku mpewo ne njogera ebibi ku ki? Ku Magala TV. Okitegedde? Era mba n'okusiigawo akazigo ku Magala TV. Okitegedde? Nina okusiigawo akazigo. Kati oyinza okwekanga nga oluusi munnabyabufuzi gw'ogenza okukolera ng'alina rangozi mu parliament. Oba kati for example kankuwe scenario ey'amabaati. Nandutu. Banandutu. Kati obadde okolera Nandutu nga munnamawulire. Oba oli munnamawulire wa n'omubuuza nti Nandutu lwaki wabba amabaati. Era eyo ogireka. Osobola okufulumya story nti Nandutu atugambye nti lwaki yatwala amabaati yagatwala wano na wano. Toyina na busobozi busala mubuuza. Toyina busobozi busala mubuuza. Owulira okola mu office ya prime minister nga munnamawulire we. Osobola ogenda wawe n'owandika story about amabaati agabula ng'ogiwandika ku nabbanja. Kati bw'osuubira sabbiiti okuwandika something negative ku speaker Amongo. Okay, awo tujja kutuukawo waliwo ni president egenda kujja. Tujja kwogera ku nsonga ezo. Naye nga bannamawulire tubeere nga
twetereza tuwese kitiibwa omulimu gwaffe. Musamali, twe tukyali ku misinde. Emisinde wagirabye otya sofa? Emisinde performance y'emisinde turn-up yabadde overwhelming. Turn-up yabwe yabadde nnungi nnyo. Era compared to bazze badduka emisinde. Ndowooza guno gwakusatu kati nga bakikola. Ever since we batandika Muhoozi birthday runs. Ekintu kino yakitandikawo, it was an initiative from someone muvubuka muto yeita Honorable Frank not Frank tumwebaze, yeita Frank. Ali awo ku talina kifo sina MP sina kina yenga mu PLU I think bamwani nambo ba 006 yaleta idea y'emisinde gino naye bwagireeta ne waba abakibuukira kati ate bo ne bakyongera mu science naye nga cause ey'okudduka emisinde gino emyaka ebiri egisi yakireeta nga asinziira ku ki? No, kubanga by then wemba nzijjukira bulungi baali batembeeta General Muhoozi nga bakivuga ku ango ey'okugamba nti 226 gye nga ntagenda kwesimba kitandika mu 223-224 nti General Muhoozi ajja kwesimbawo. Kati nga balina okutondawo embeera etandika okuteeka mu bantu mu public kitandika okutambula. Era Frank oyo yakwatagana nnyo ne ba full figure abo ne nani omulala mwakwaliko ne Ashburger Kato n'aba influencers aba Exoko ne batandika okukipushinga Muhoozi birthday. Naye Muhoozi's birthday eyasooka teyalina ebbugumu lingi nga bwola naye ey'okubiri teyalina bbugumu lingi than this one. Naye ebadde n'ebbugumu nti tubadde twakava mu kalulu. Kati we tuva mu kalulu jjukira General Muhoozi kati buli omu amulaba nga generator nga bwolaba gundi Balamu yagamba nti standby generator. Kati buli omu akitegedde nti amasannyalaze gavaawa gali awo oba we kigenda okwabikira kuba bonna balaba muzeeyi era muzeeyi omulaba emyaka gigenderedde. Ate bonna balina esoobi nti abantu bayirira public bali ne public etandise okonsuminga that perception nti muzeeyi president bw'anaavaako mutabani we yagenda okola ki? Mutabani we yagenda otufuga. Si kyekyo nze sinnakiraba. Gwe tokiraba? Abantu abangi abasinga obungi batandise okukikkiriza kubanga kiva ku ki? Kansooka enveeko ku kyemisinde kunyonyolera waki nti bantu bangi kati bagenda bateekamu that mindset mu birowoozo byabwe nti in case era gwe njagala ogenda okola survey nti in case President Museveni avuddeko ani addako. You get it? Abasinga obungi bakimanyi nti kati Museveni wavaako Muhoozi yakola ki? Yagenda otufuga. Nga ayise watya mu kalulu? Whether muki with procedure public yo tekimanyi naye nga yo kyemanyi. Genda okola research okirabe. Genda ng'onoonyereza ku kkubo kuno. Nva wano ku Magala TV tambulako ebigere nga 3-4-5. Obuuza omuntu nti bw'otunuulira President Museveni wavaako ani agenda okuddako. Kati n'abali mu gavumenti bennyini aboolaba ng'abanene wandibadde olowooza lwaki Sipiika Amongo yandibadde agenda n'agula tiketi za bukadde 10 ng'agula ku Muhoozi birthday ate lwaki yaziguze kati ng'olowooza lwaki olowooza Hajjati Namyalo akulira ONC Office of the National Chairman ekyambogo ayina budget nga ye teri agenda mujjako sente teri agenda kola ki tayi answerable to Muhoozi naye yasobodde okugenda agule ticket ba ministers ne secretary NRM. This is National Resistance Movement Secretariat pate namba ngekulirwa Honorable gundi Twadongo nga mulimu ne treasurer waayo Mama Barbara Owundo bagenze supportinga mwana wa muzeeyi but why now lwaki kati lwaki babiga badde tebakikola okitegeera ba ministers bona bawulira nti ba ministers bowulira bona babadde ne scandals n'abamu babadde ne mu scandals z'amabaati n'abamu babadde mu scandals z'okutwala sente okitegeera z'okubba sente okubba sente z'omuwi w'omusolo wali abamu benda abayine mobilization Mawanda akyo emujjukidde erinnya ye Mawanda. Oyo Mawanda bamusiba. Ekyamusibya kubba sente. It is on record. Bantu bakulumpanya sente z'abalimi.
eza cooperative namba mwali mundoza ne honorable gundi Mutembule Yusufu mwalimu ne honorable Nyasi Omudimi owe wafeyo sente zali zeyo mwalimu ne Sena Muju sente zali za cooperative nga za abalimi b'emmwanyi and most regions ezirime emmwanyi ozimanyi itizi Buganda Kasese Mbale regions kyasinze okola okulima zali za cooperative okitegeera naye ne bamusonyiwa ne yavaayo n'emisango ne bagimujjako yavaayo kati n'amanya nti kati neesibye ku kyekigenda okunyamba neekwata ku busubi kati automatically abakimanyi okubeera shield okufuna shield nga bw'olaba Sena Muju yaddukira wa President Museveni ye yaddukira wa President n'atandika omukolera mobilization ng'ayagala kwewonya komera kati naye Mawanda naye okubeera awo waali okumobilizingira PLU yeewonya komera okitegeera yeewonya komera ali mukwejeereza naye kansuubire nti sente ze baasolozezza zijja kukola kye balina okukola ki kozi gye bali mukolera kozi omusajja gwemanyi gye n'omuhozi nze gwemanyi ku sente ze muli mu kusolozezza emu nazannyiramu ate yeetali nga taata we President Museveni asonyiwa mangu naye gye n'omuhozi gwemanyi ye muzibu nnyo ku kyenguzi ekyo era azaaki bagamba nti ye ku nguzi tagenda kola ki tagenda kusonyiwa abantu okitegeera so eyo embeera gye tutambuliramu eyo embeera gye tutambuliramu ey'okuba nti bateekawo kozi ng'eyo naffe tugiwagira bwe tugiwagira bakole eyo kyennyini kye bagamba nti they are running charity for hope kuzzaamu ssuubi eri abaana abataliiko mwasirizi okubanga sente ezo zigenda kuyamba omunaku owa wansi ddaana ate bo okuziteeka mu bizinesi zaabwe oba okuzikolamu ebintu ebya pati ebitategeerekeka okitegeera but with the race nze sigirabamu buzibu bwonna actually nabadde so happy wali ombuziza n'oŋŋamba nti naye lwaki bonna bagenze mu misinde egyo ne nkuddamu n'eggamba bw'obadde olowooza basobola otuula nga bakimanyi nti eno ye standby generator nga bwe nkugambye bangi tebagenda kikkiriza bangi tebagenda kyagala most especially abaana abeera ku social media okwo okubeera all the time nga balowooza tulinayo Uganda empya tetulina Uganda empya kati bano ndowooza bye bali mu Uganda empya bye balabye amasannyalaze we gali nti awo we balina okukola ki we balina okugenda ng'obadde okimanyi nti emisinde gino okusinziira ku nnamba gye nalabye nawe kennyini osobola ogiraba nti ng'ogyeko emisinde gya Kabaka kuba wano charity run ze tubeera nazo emisinde gye tusinga okubeera nagyo nga girina abantu bangi emisinde gya Kabaka gye gikyasinze okubeera n'abantu nga bangi nga bakyasinze okuwagira okitegeera naye kati wetutuuse gino emisinde bawezeza akanaana k'abantu kayinza okuba nga kaweze naye nze nkubuulira olaba abantu lwakuba nti n'abamu abajja okugula tickets abajja okugula emijoozi abamu tebazze kukola ki kugijjumbira tebagibaddeko naye nga babadde balina okulaga jeno nti nabo bakola ki bamuwagira financially okitegeera kwegula bali mu kwetega bwetezi oba balina emisango gye bali okwagala okwejeereza kuba basinga obungi otunira organization esinga gundi political parties ne office ne ba ministers ne ba MP abagenzeeyo most of them have scandals tulina scandal y'amabaati tenaggwa okitegeera wadde nandu tebamusiba naye wali abalala era nabo abaatwala ki amabaati okitegeera scandals weziri nyingi ku parliament awo scandals weziri nyingi mu ministries abantu babbye sente mu ministries baba balina okunoonya we beekwata abalabe abategeeri okitegeera kwegabo balina bigendererwa byabwe tebazze kudduka nti baddukira charity ewo bulimba baze kwetega abamu baagala bifo abamu baagala bwa minisita baagala kufuna bifo ebyo muwezi yagenda olulondo ba minisita ng'obulijjo okimanya amasannyalaze galiwa omanyi kye bayita appointing committee bantu be bakonsultingako kati bw'osuubira President Museveni asobola okukola cabinet nga tanaakonsultinga ku muhozi nga tanaakonsultinga ku genosali asobola ogikola eyo cabinet tesobola kufuluma nga tebakonsultinze Uganda singa abantu bategeera engeri Uganda eno President Museveni engeri gyatufugamu singa bategeera dda nti tukyalinayo Uganda empya kubanga nze njagala kubuulira amazima kibadde ku record kibadde ku history wano Uganda President aluddeko ye President Museveni ate aluddeko lwakuba mugezi atufugisa magezi okitegedde tulina wano wa President abaafugira wiiki emu ne wiiki bbiri
abamu ne bafuga n'ennaku ne baddu naye nga buli afuga wano agenda atya buli ava wano kuba pulezidenti we tubadde nabo okuva kuba Yusufu Lule n'abalala abatufuze balitookera olutwa ba Idi Amin Dada Obote 1 Obote 2 bagenze batya era n'alabye ne pulezidenti waffe omulala naye yagenze bw'atyo nga baane bwe bagenda ate akyaliwo wano taliyo kati woba olowooza nti tulina Uganda empya Uganda empya Robert Kyagulanyi kye yayogerako Uganda empya ye Uganda empya ya Muhoozi era abantu bonna njogeranga munnamawulire I'm speaking as an investigative journalist nange ndabo yagala kudda ate eri gye twagambye bannamawulire no nze njogera kye omuntu kyalina okuwulira so si kyeyegomba okola ki okuwulira amazima ge twogera siwagira nze siri mwagezi wa MK siwagira General Muhoozi I don't support no, siwagira ne President Museveni ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu simuwagira okitegeera naye njogera reality I don't have any political party that I support in Uganda sirina kibiina nze kye supportinga wano ate omuntu sirina munabyabufuzi gwe supporting okujjako if it is time for voting I can cast my vote nenondo yo gwemanyi nti yagenda okukola ani oyo gwolonda nze abeera mu mutima gwange nti ono simulonda nti am his supporter you know we have two different things tulina kye tuyita okulonda omuntu because omusupportinga ne tubeera ne casting a vote because it is mandate olina okulonda ne tubeera ne casting a vote okusuula akalulu kuba okimanyi omuntu oyo alina obusobozi bwokola kyenjagala ekyo gwani gwolaba alina obusobozi oyo nze wano e Uganda omuntu gweraba alina obusobozi asobola otufuga ate we mukugamba ojja kwewuunya tuwuli gwe walonda gwe njagala nze sirina kuba nalonda sigenda mukugamba kozize nkugambye when you are political when you are in politics and you're a journalist you keep it as a secret oyina kulaga site oyina kulaga public sijja gamba gwe nalonda oli mutuufu okitegedde ogayo General Muhoozi y'omu ku baselectinga cabinet era abakulu bonna ebikonge ebyagenze twalayo ne bajjeno abayiika bajjeno Kayihura nga be bali omanyi bajjeno gundi nalabyeyo ne Rwashande era abamu yabawadde n'ennamba kati nga bwolaba President Museveni walina ennamba eza 00100 nabiwulidde kabandanga abisoma ne Muhoozi naye yatandika 00100 kati ndowooza atuse ku 0047 okitegedde kati yo kiba kikulaga bali mukola kabinja kikulaga ki nti waba kitaawe bwato bwe yajja ng'aze ne 001 002 ne 003 kati gwe kye kikujjako kugamba nti Muhoozi naye ajja ne 001 nga kitaawe muna Uganda ndowooza otegeera tunuulira President Museveni we yali ajja wano ng'ava mu nsiko yajja n'ennamba M001 002 003 mwalimu barwejema mwalimu gundi musajja wange yali atambula n'embwa eyafa nze ikasigala kasirye eggwanga owulira mwalimu basale owulira mwalimu bamugisha muntu 001 002 okitegeera getugendeeyo jetugenda bwetunuli njagala okuba tetukyayina nsiko nti tulina abagenda okugenda mu nsiko ekyo tokisuubira ensiko n'agisanga wanti ale tugenze mu nsiko tetukyayinayo nsiko obukulembeze bwakyukira mu kisenge bukulembeze bwakukyukira kati mu kisenge awo we buti era saagala okibuuse maaso n'omulabi waffe saagala akibuuse maaso obukulembeze twagala tetwagala bugenda kukyukira awo we buti ate ezo zolaba 001 002 buli omu kati yeetega kufuna nnamba ya General Muhoozi kati era bonna bewalabye wadde beetega kufuna nnamba njagala kati ogende ku mawulire olabe amawulire googera ki googera ku recruitment empa General Muhoozi gyakoze ki gyayongedde mu 001 ye kati ayina 0040 ayina kati 047 okyali ku Magala TV nange Simple Steve za Simple Profile program yeyo twebuuse ndowooza olina byogenza oyiga Jeno omujja naye kati atandise okuliyetingawo akabinja ke akagabira ennamba 00100 kabanda 005 akuba midfield center back
naye nga okyagenda mu maaso nange Simple Steven naye nga programu eteekebwamu ensimbi naffe aba Cairo Investment Property bateekamu ensimbi nga balungi mu kutunda n'okugula amataka. Basangibwawo Bombo. Bw'otuuka e Lukomera aba Cairo ogenda okubasanga beesige babeere nga baguza ettaka eddungi. Batunda okuviira ddala mu poloti, okuviira ddala mu byapa, okuviira ddala mu mayiro, buli kimu bakiyina. Empapula zibeera nteeketeeke bulungi. Gwe nawe ayagala okulipunta osobola okubeekwata aba Cairo Investment babeere nga oteeka ssente w'olaba. Katugenda tukyeyongera mu puroguramu eno, tukyalina omukulu owulidde ensonga nga bwazitembeese agamba bano bonna abaze emisinde abasinga obungi baagala bifo. Gwe yazze n'atazze gw'oyagala ki? Tukyaliwo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Agala okutegeera, tutegeere. Jeno guno omulundi gwa kusatu nga bakuza amazaalibwa ge. Wagambye ID eno yaleetebwa omukulu Frank. Jeno obutalabikako mu misinde. Kitegeeza ki? Bakakamukake ebintu bino babikolanga bo talina kyamanyi. Nyina katwiti kendabyeko somewhere ne sikakakasa bulungi oba Jeno yakakoze. Nakalabye ngendako mugerako. Wakategedde. Ng'ali mukubuuza lwaki Mbasumbadde teyalabiseeko. Lwaki Meja Katumba teyalabiseeko. Nti kati olaba waba abuuza bw'atyo abuuzeeko ne ku mukwano gwe gwe bayita Meja Otafiire lwaki naye teyabaddeyo. Omanyi Jeno Muhoozi we yali ajja mu ntebe we yali akuzibwa mu